Inside Story Uganda, real source of political updates. Atenyi ono ye minister omulonde ow'ensonga za gavumenti ez'ebitundu naku olwaleero mulabye mu parliament ze yevuga kintu gyewunyisiza abangi nti minisita talina dereva sebo musibire muta ndabye abantu ku social media kati minisita dereva waze ku parliament okusunsulwa jjo nga weevuga jo we najjidde ku parliament nabadde siri minister nabadde minister gwe balonze okubeera wala ku government baminisita basemba okubeera baminisita nga 12 omwezi ogwa May president we yalayira olunaku olwo baminisita ne bakoma okubeera baminisita so tubadde ba former minister oba outgoing ministers ali atya omukulembeze w'ekisinde kyo General Muhoozi mulungi ali bulungi yayiseeko mu Kampala ennaku nga 2 emabega mwabadde mugamba nti musi tiyabadde musi yabadde ayitako wansi mu cwezi yaze mu ngeri ya kicwezi nayitako wansi n'ababuuza musi gwe twalabye mutenza ggulu twamulabye oyo si musi kyemwalowooza nti musi yabadde Muhoozi mu kicwezi kyekyatuuka ku saati abantu gye basinga okutegeera eri ati kati eri saati bagikolamu amasaati kati nempako nemwami Gashuuma naye agirina bweti webale oyo minisita mulonde ow'ensonga za gavumenti ez'ebitundu Honorable Paul Mwiru akyali mugole nnyo ye yakalondebwa okubeera nampala w'abaka bali ku luvuganya gavumenti mu parliament sebo tukwandiza Honorable nsanyuse kubeera wano nange nkulamusizza n'abatulaba n'abatuwuliriza mwenna mbalamusizza era mbaagaliza puroguramu ennungi ekifo ekipya kiri kitya nja kusooka kwebaza mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform abanteekamu obwesige mu kifo ekyo ekifo ekipya twakakiyingiramu tugezaako okulaba nga tukwatagana ne mukama wange leader of opposition okusobola okulambulula tutya bwe tugenda okukola emirimu mu myaka 2 n'ekitundu gye tulinako mandate ne bamemba era twatandise kati nganze okwatagana ne bawiipu b'ebibiina ebirala okulaba nga tutambulira wamu so ababaka baffe bonna 7-8 tubawiipinga bulungi. Yes, omukyala yekali ku programu ena kawungezi ka leero I think your maiden appearance here kusheno Honorable Sheila Amaniyo omubaka wa parliament akikirira rather omukyala wa district y'Emukono tukwaniriza webale nnyo Adam Kungo kumpita yadde wampize mu kaseera akasembayo nagambye sijja gana kujja akasameme nsiiba mulaba mukulu wange Nambooze Honorable Nambooze abeerako nnyo era simanyi oba engatto naazijjamu bulungi nenjagezaako kubanga ffenna tuli bannamukono suubira ntujja kuteesa bulungi okuleeta ekifaananyi ekyo eky'omukyala ateesa obulungi bannamukono mbalamusizza mwenna ne bapanalist abali wano sanyusa obbalaba bambalengerera eri ku TV naye leero mbalabyeko maaso ku maaso mukulu lw'omushana Katonda w'amaanyi webali tukwaniriza well Honorable Paul Mwiru njagala kutandika naawe briefly sooka obuli okuggwanga ku kibadde mu leero nejjo mu committee eno appointments eggwanga lyagala kumanya what transpired kiki ekibaddewo leero we hear nti waliwo abamu ku baminisita be mutasobodde kuyisanga akakiiko kiki kyenyini ekibaddewo webale nnyo okusookera ddala obuvunaanyizibwa butuweebwa ssemateeka owa Uganda nti baminisita banaalondebwanga bajja kutwalibwa mu palamenti ya Uganda bakakasibwe ku mulimu gw'obwabaminisita walaba gye twatandikira nga tugamba nti ssemateeka yabalekamu nga bali 21 naye negamba nti wabanabangawo obwetaavu executive esobola okuleeta okusaba eri palamenti nti bagaziyeemu basukemu abo 42 era palamenti era mukola omulimu gwaffe ffe twagukola ne tuwabula ne tugamba nti basigale nga bali banaffe ne batusinga obungi nga nti atubongereko naye baamala okuyisibwa etteeka ligamba nti balina okubaleeta mu kakiiko ka appointments committee palamenti eba-approving akakiiko kakola omulimu ku lwa palamenti yonna abasigaddeyo era ng'ekola bweri y'akakiiko tulina chairperson speaker
amyukibwa deputy speaker naffe bammemba ffenna bammemba baffe bonna ababaka oba abaminisita abalondeddwa bwe baba bajja mu kakiiko batuweereza CV zaabwe ne beeyogerako biki ebibakwatako era muganda wange balamuwadde tukwatagana mu byabufuzi naye yajjayo ogamba nti twali benkanya tutunulira CV yo ne tutunuulira n'otubulirako naawe tubuulirako okuleka CV kiki olina ekyenjawulo kyogamba nti kyoyagala okukola kale tusinziira okwo ne tusalawo ng'akakiiko nti ono okusinziira bwazze ne bwe tumulabye eno yendowooza yaffe twadvising executive president Museveni nti kati mu this case nti ono tusazeewo nti mu mbeera yaliwo nti be baliwo yaliwo so musazeewo ki finally ennaku zino ebbiri I think ndowooza abantu kye balinamu interest tebali interested ndowooza okumanya oba ne balamu yayiseemu oba tebayiseemu wabaddewo ensonga ekwatagana ku mateeka ndowooza abantu gye balinamu interest okuwulira etteeka liri very clear mu article 15 ennyingo ey'omusanvu egamba nti parliament ejja kukola etteeka erinaasalawo oba balamu omunauganda alina ne citizenship y'e Congo asobola okubeera minisita wano ekyakikoze ekyo parliament ekyo tuyita the rational ensonga nekusifa yali emabega w'ekyo kwe kubuuza nti balamu bwafuuka minisita ng'alina obutuuze bwa wano n'obw'e Congo aba apeyingawo allegiance e Congo oba wano mu Uganda kyekisooka naye parliament negamba nti nebagamba nti parliament ejja kukola ejja kukola etteeka eryo era parliament negenda maaso nekola etteeka eryo mu immigration act mu nnyingo ya 19D negamba nti omuntu alina obutuuze bw'emirundi ebiri tabeere nga tajja kusobola kubeera mu offices ezimu era office ezo nezogebwako mu schedule ey'etteeka neriziwa nti nga ne baminisita mwe bali naye bannaffe babatuweereza bana of course ebintu bwe byatandika ne tuweereza immigration nti ne betuwulira bituufu nti bituufu ne baddamu nti bituufu era ne tubabuuza bwe bazze of course nga bakakasa nti tulina obutuuze baate tebakyogedde bennyini naye nga tubabuuza naye nga nabo baddamu nti tulina obutuuze bwa mirundi ebiri naye ne tubabuuza ebibuuzo nti okusinziira kati ku kino etteeka nga bwe liri terikkiriza kati mubaddemu alina obutuuze bwa mirundi 3 ow'ebiri ab'ebiri ne tusikala netusika omugwanga bwomanye komiti bwe zibeera nga tubagamba nti bano ab'ebiri bo bagambye nti aka twawandiiseeyo ne tuwandiikira bali nti kati obutuuze obwo tetukyabwagala obwamawanga gali amalala obwamawanga mali amalala twasigaza bwawano kati nga ffe tugamba nti ekyo tekimala nti because etteeka likyaliwo terikyuse gwe bwewandiika ate ne process ekugamba nti olina okugendayo oba kwembase yaabwe okole ki okole ekirayiro nti obutuuze mbuwaddeyo omanyi nekyekitegeeza bwomala okikola oba tukyasobola kurivasinga eyo process naye bwe tugambye nti mbuwaddeyo kitegeeza bwe tumala okwapuruvinga okyasobola genda noga nti biri byabadde byakuyitawo kati mbivuddemu naye mu ngeri ekuba akalulu balaffe baga nti bano nebaga nti wadde bawandise nti obutuuze babuwaddeyo abo kabagende nga maaso bapuruvinge appointing officer yanaamanya oba abakkiriza tabakkiriza kasaffe tumugambye nti bano tebakolofayinga mu mbeera eyo nemukakasa anti kati you see babadde bana set up ya parliament efaanana bwetyo nti bwemukola decision wadde tuba tetukkaanya nayo era tukubya akalulu ne batuwangula nebanga ye decision eyakakiiko era kujjako waliwo tusazeewo ffenna ng'oli alina passport 3 ate tali willing kuwaayoko wadde omu ku bana abadde ne passport 3 nga takkiriza kuwaayo mubuuza ebibuuzo awo ng'alaba zonna azaagala kubeera nazo kale ffe tumuwa omukisa zonna azisigaze obulanzi bwaffe tebubadde bwagamba nti twalako eno oba twalako eno oba twalako eri
netugamba nti okay tubino tubiwulidde era ne twadvising Okay, thank you. Thank you. So the issue is just pure about the law. Fe tukoze ogwaffe kati abalamusa otandikira. Thank you. Mwami Gashumba, wano njagala ogiremu on the same issue. Some of the people who are appointed by the president, yes, okusinzira ku mateeka n'okunyonyola kwa Honorable Mwiru, balina obutuuze obusoba bumu era basanze akadde akazibu n'akakiiko. Where is the issue? Ekizibu kivaawo lwaki kyali kizibu etteeka bwe liba nga liri very clear? No kati kyajja bwe kiti nti bannayuganda bangi bali batambudde ensi yonna, bali mu Europe, bali e Canada, bali e US, bali Asia, buli wamu. Abamu bagendayo nga bagenze okupakasa ne bamaliriza nga bafunye omukisa ne bafuuka bannansi bansi ezo. Abalala bagenda kusoma, olumala okusoma n'afuuka omutuuze w'ensi eyo. Naye ng'omubaka Mwiru bw'akyogedde nti etteeka lya Uganda liri very clear. Tosobola kusaavinga kubeera minisita, vice president oba president ng'olina dual citizenship. Obutuuze obw'ensi ebbiri oba essatu oba ennya. Nzikiriziganya nabo 10 ku 10. Kati omwami nga Adonia Yebale mukwano gwange yalondeddwa kuba Minister of Foreign Affairs. Mwanyinaze Shatsi Kuteesa n'alondebwa I think State Minister wa Economic Monitoring. Waliwo omwami omupya ku political scene ya wano Echedu n'alondebwa okubeera State Minister wa Foreign Affairs. Muto wange era muganda yange Dr. Lawrence Muganga n'alondebwa okubeera State Minister wa Internal Affairs. Olira. Muganga bwe yalondebwa yali Victoria y'amaanyi nnyo gye tuli. Nti one of us alondeddwa okubeera ki minister. Naye ng'alina obutuuze bwa Canada naki ne Uganda. Kati ng'olina okukyuzinga between the two. Osigaze obutuuze bwo obw'emirundi ebiri oba osigaze obutuuze oba odinawunsingeko emu osigale ng'oli minister. Kaseera n'asawo n'agamba omanyi famire yange yakomawo dda wano ekyanfunyiza obutuuze bwa Canada kwali kusoma. Process netandika obuzibu obwaddewo mu Uganda muno nti embassy ezisinga kati zo zirowooza mu Uganda mulimu Ebola. Nze kinkwasa ennaku okuba nti abantu boogera ku Ebola. Sinaba nakuya muntu mu Uganda nti yafudde ki Ebola. Kati omunze nga gwe mmanyi muganga officially n'awandiikira embassy ya Canada e Uganda nga bwali nawunsinze okubeera omutuuze waki wa Canada. N'ategeeza n'ekitongole kya Citizenship and Immigration Control, Minister of Internal Affairs. N'agenda mu Parliament. Bw'agenze mu Parliament today, ne bamugamba nti ate olina obutuuze bwa mirundi esatu. Which is very false. Which is very false. Bw'abadde mu kakiiko ka Honorable Mwiru. Yes. Akakiiko katambudde bulungi ku ddakiika efembayo. Deputy Speaker Tayebwa n'agamba nti olina obutuuze bwa mirundi esatu. Muye alina report. Report eyo nga Tayebwa yagiina yekka. Teri mubaka mulala agikola ki? Agiina. Honorable agenti bawandiika immigration. Lindako. Ekyo sikiganye bawandiika immigration. Ne tusabye ku copy ya report eyo tekola ki? Teri. Bamwiru tebagirabyeko. Tewali ku mubaka yenna alabye ku report eyo. Omuntu yekka abadde ne report eyo ye Thomas Tayebwa. Owulira. Naye ababaka Adonia Yebale, Shatsi ne Echedu. Bo baba passinze. Kati bagamba mu report gye bayina eva Minister of Internal Affairs. Ng'ate abantu abatusingako obukyayi wano ffe eggwanga ly'Abanyanda mu Uganda muno bali Minister of Internal Affairs. Tubasabira alipooti etekola ki terabika. Kungu take it from me. Muganga abadde alina dual citizenship biri Uganda ne Canada. Ulira kati alinawunsinze. Katono nnyo Mwami Gashumba kituyambe. Bano abaka bombiriri batuula ku komiti eno. Njagala tujjewo ekyo. Honorable Mwiru ripooti eyo wagirabyeko? Of course report kati kankyogere bwenti. First engeri yendi member w'akakiiko sagala kubanga nti mpointinga at an individual nenjagala kusetinga the record straight. First nze fenga abayini UP oba abadde ku kakiiko kuno tetukkiriziganya nti bonna abaana waliwo abadde akolufaying. Njagala kyo kitegeere bulungi era my vote and my submission eri clear nti the law as is. Omuntu otekayo ka application nti mtadde ka application sikyagala butuze bwansi eno. It's not an amendment to the act. Okay. Tebuchateeka.
nti olwaleero bwe twogera maybe okutereezaamu mbadde okay simanyi obanzikizibwa okuwa information yeyo naye nga the issue eri bweti nja kukuwa kadde honorable Nyeri bisingako but I just wanted to know whether mwalabye kwa report of course report ebaddewo weeri okay mama Gashumba kati report ekisooka teriiwo go ge mazima kubanga njogedde n'ababaka basoba 20 ngabo tinabo wadde shocked nti tayibu ajjeyo report n'agyesigaliza ompulira sebo kino kikugamba no n'amazima kubanga report bagamba eva Minister of Internal Affairs Minister of Internal Affairs report ebeera public mbagambye mutuweeko copy nti jangu olabeko bulabi era sebo tunagenda mu Kalango ngenda kulaga kye bayita report ekintu ekiri ku social media okuva le balonda Muganga wawaddewo nnyo sentiments eziri geared promoting hate nti nga tali bannayuganda Muganga batakwalifyinga kubeera muki bannayuganda okay. Lindako azaalibwa Seetaawo jjajja we yaziikibwa Seeta mama we yaziikibwa Seeta taata we yaziikibwa Seeta kati oloza ababaka bate bamina kubuuza bate bamwagala ababaka abasunsula sebo nkusesaaji akakiiko tubadde nako ku live feed nga katambudde ku ddakiika effembayo nga bamunvinze motion to voting tewa navayo ne report ndio yalina butuuze bwansi 3 talina butuuze bwonna bwansi kati alina obutuuze bwansi emu Uganda obwa Canada ekisooka abujjeewo takyali butuuze wa Canada kati mutuuze wa Uganda yokka. Thank you. Minister Nzija, Honorable Rumushana, etteeka briefly ku nsonga ya dual citizenship buli munnayuganda kyeyeebuuza what happens under the circumstances. Katonda wamaanyi Katonda wa kisa kati Mukulu Museveni yakimanya ddi nti waliwo etteeka erigaana oli ayina obutuuze 2 oba 3 bw'amawanga or countries Euro citizenship takirizibwa kubeera minisita yakimanya ddi etteeka eryo abadde talimanyi. I think abadde alimanyi. I want to think. Kakati ye bw'aba agenda kulonda minisita tebamuvetinga that state house system tenoonyereza ono avaawa ono ayina ebiwandiiko at least n'ofuna CV mu magezi go ono kyabadde bagamba nti bawandiikidde immigrations okufuna ripoota kwakyeta bikola isi kati kituzaayo ku statement ye kakati kisanja kino ekisanja n'omu siripu meaning ekivuddewo kibadde kyakwebaka. There is a system problem. Kakati fe tutunuulira bino yabaleyogerako ebyamuganga n'abalala you are looking at system at individuals. Of course etteeka lino terisobola gaana baliyogera batya mulawasa mukuteesa Shatsi kuteesa simanyi kulyogera bulungi abeerwa enshama oyinza okulyogera obyo ate nebitabuka kati oyo nti waliwo etteeka eryo n'amugaana okubeera minisita gwe obeerawo n'okirowooza that there is a law in Uganda erisobola okumugaana okubeera minisita. Well, but abako bakugaye basinzira ku tteeka nga bwe liri bamwiri anti bakugambye nti parliament emuyisiza kakati bano bali bakola nga abavubi waffe okukuba ennyanja obeera ogikuba n'omuggo oba ebyennyanja bebe bitya oba biddukire mu butimba I don't know kakati bano babadde bakubakuba mu mazzi I've renounced but oyo gwe omanyi okulyogera obulungi oyo nti kuteesa naye akuba akube mu mazzi omanyi I've written I have renounced okubeera minisita no so kakati wandibadde weesiba ku oyo gamuganga yeesibe ku oyo tutambule wamu abasatu baba pasinze Adoni yabamuyisizza Shatsi bamuyisizza ne Shedu muganga yekka gwe baganye bagisi balina okubayisa so gamba nti oli aleeta amanya gaabwe abadde takimanyi that there is the law because amateeka gwe yagateekako omukono
abadde aliringa nabyo tosobola kungamba nti mu cabinet ewedde neeri temwalimu minisita ng'ali ddiro babaddemu basatu. They have been there. Yes. They have been there. I want to agree with you nti kivudde nnyo kujja kwa muganga kireese kino kakati bagenze lwaki kiri bwe kityo olowooza waliwo abantu abatwinako obukyayi. No, I don't think that's the reason. Mwine bizibu byammwe eyo abaana Uganda olina okubakwata mpola gwe tomanyi nti mumanyi gamba sebu mukama wange sebu mukama wange olina tuula ne balugahala akusomese kyobola waliwo abalina dual citizenship ya Congo Brazzaville tebabigendako nnyo but that's kuteesa yekwatiramu yetambula mpola oya she's elegant, she's calm, she's very intelligent. Gabawandike be naye mwe mubera bigana sebo. So what is likely to happen mumbeera eno boba advises ngaba abakakiiko ne bawandikira appointing authority nti sebo ono tumuganyi kakati bw'olaba ng'obanga oyina cabinet bw'obanga oyina parliamentary committee report yayo tegireeta mu committee of the whole house. You know that. Committees endala bwe zikola zi report zizireeta mu parliament. Eno parliament eyina right okutunula mu vice president ne prime minister ne balonda n'okubalonda whether there is a debate or not tetunula mu report eno. But you cannot tell me nti omulimu gwa approval is about editing. Katutunulwa bayina ebisaanizo oba tayina bisaanizo n'okoma ku ekyo. There are many things you need to look at. Eno cabinet, is it of national character? Eno cabinet, is it about competence? Bintu binyo byino okukola ki byino okutunulira. What is your history? What is your record? Chobola oyina ne ba minister abayina record nga parliament yabagobako. So if the nenga webali nga parliament yabakola ko sensha ne bagoba. So if you have got that kind of record, then why don't you consider it? So in other words, bobola guno muvuyo oguliwo tunuulira diversion ki waliwo kyebagala okuyisaawo ekirala batuleetera bino ne bayisaawo ekirala. And lastly mukulu Gashumba waliwo ne issue endala nti Haji Seya Sebagala mugenzi bamuwa naye bamuwa nga baagala kumugoba bamuwa ate ne batamuwa. Oli akuwadde naye nga amanyi wali togenda kuyitawo ye naakuteekayo obuteesi. So ku Dr. Muganga oluza kisoboka nakyo bwe kiti bamuwadde naye nga bakimanyi tajja kuyitawo. No, tikikkirizibwa. Actually, I'm reliably informed waliwo ne ssente zibadde zitambula nga zivaawo. Sebo Yoweri tawangako muganga ate n'agamba ti mumuyisa. Nze ngambye Sebagala. Ati kati wadde akagatto kali katola mwani kati. Ngambye Sebagala. Kakati ye kikulu atambule ne sati. Thank you. Thank you. Honorable Bala, go kaitako otyo ulira banno ebizibu bye bayina abayise mu kakungunta k'ababaka. Baba kugambye ebisanyizo ebituyisaawo bya mirundi mingi. Ekimu ku butuuze nze nina obutuuze ndi mu Uganda. Ndi Munyoro, ndi wa Kijuura. Mama ye Nante azaalibwa Kaliisuzo yalinga Masaka kati Rakai. Actually wakati wa Rakai n'ekyotera ndiwe Kijuura Masindi. So ndi musajja wante ndi Muliisa. Bye bambuuziza ababimbuuziza we bali wano kujja kondowooza tebanzikiriza kubyogerako nti bakubuuziza ki kwa bye bambuuziza nabizeemu era twamaliridde chairman nga tewali kuwakanyizibwa. Actually tewabaddewo kuwakanyizibwa. Aba NUP, aba PFF, aba ANT, aba NRM bonna bagambye omusajja akola ki asaanidde boto noyitawo nempitawo ne bangamba genda. Okay. Yes. So mulimo go bampadde nga ngumanyi kwa
twavotinze toliiwo tomanyi kye twavotinze in fact honorable Balam honorable Mwiru kamune information twabadde naawe ku TV ku makya gati honorable Mwiru bano bakubye ne mu ngalo Mwiru yakoze bw'ati n'agamba our man anyway ekikulu kye bambuuziza kyabadde kumanya oba manyi omulimu gwange ne mbabulira nti nze ndi musajja asobola okukyusa ekitaliiwo n'enkifuula ne kibeerawo asobola okutumbula ebitundu so omulimu gwange ogwa local government nabagambye nkumanyi. Thank you. Honorable Sheila, njagala tuve ku nsonga eyo bemuyisiza ne bemutayisiza kati owulira complaints okuva ewa Mwami Gashumba nfanfe wa Dr. Muganga aga nti muteeka okuba nga mwabadde n'ebitatambudde bulungi mu kakiiko kammwe kano. Actually si babaka batudde kakiiko kiri ku muntu omu Tayebwa. Badde Mwami Tayebwa gyataliwo wano badde saagala tumu nedda njagala Mwami Tayebwa tumuleke kasita tuyina abamemba ba committee wano. Honorable gwebulire eggwanga and I expect you to be honest. Lwaki embeera eno weeri? Embeera eno first of all njagala kwebaza President wange Kyagulanyi okumpa omukisa okubeera kakiiko kano ke kakiiko akasookedde ddala okukola emirimu gya parliament ate mbadde wa mukisa nti mbaddeko and twajjirwa ekintu kye bayita majority. Ensonga ya majority eyo ndoza yereese obuvuyo buno kubanga senga tubadde to sticking to the principle bwe tugambidde ddala nti dual citizenship does not take qualifying ne tukireka ne tutakola selective application of the law osanga bino ebintu tebyandikoze eki tebyandibaddewo naye ekintu kye bayita nti let us vote democracy the majority nti newankubadde nze ne Honorable Mwiru twagambye nti no ffe tuli ku principle etteeka ligamba nti kino kigenda kubeerawo naye twavotinze according to twavotinze against the teeka. So nze ngamba nti twakoze ogwaffe side yaffe oludda olwaffe bali nabo ne bakola ebyabwe majority yetwala that's what takes precedence. Well, President mu mateeka takkirizibwa kulonda mutuuze yenna any citizen of this country ku kifo kyonna kyalowooza nti akigwanidde. President ayina right eyo semateeka which is supreme naye ng'agoberera tteeka mateeka ga Uganda. Kyova olaba bwe tuba tukola emirimu gino oba we twagenda ne tuswearinga ne tukwata Bible tugenda ku defendinga constitution eno. So President takolera wabweru w'etteeka nedda. Buli kimu kyakola tulaba nti kitambulira wakati n'etteeka. So mu kuleeta amannya gano ne tusanga nti abantu bana tebasaanidde oba ne tusangamu abantu abatalina bisaanizo eby'empapula z'enjigiriza abo nabo twandibadde tukola ki tubajjamu. So etteeka lye litugaidinga President ayina right okulonda anybody naye munnange abantu abaliyo balinga abalondebwa okuyimirira ku President kyagamba nti President ne bwagamba nga bwe yagamba nti muve ku Amongo mugende ku OO ne bakyuka. So bwekityo bwe kiri. So wali eri buli omu abadde atya nga atunulira oli anantunulira anandaba kutesa anantegeera atya nti shati simusembye ne bayisa. Logic kyali wakati rather logic ki ali because honorable atugaye babadde bana abayina issues ezimu ne muyisaako basatu owookuna gati gwe nedda. Ekirungi records weeziri. So for us we are exonerated by the records. Naye bo abayisiza nze mu kulaba okwange kyabadde selective application of the law. Yes, selective application of the law. Kyandibadde ku principle olina dual citizenship oba tolina. Ate ne tugenda ne twekenneenya ntugamba nti naye okudenouncinga it's a process. Waliwo process gy'oyitamu. Toyogera bwogezi n'okomaawo. Bali balina okuddamu n'ointerfacinga nabo ne bakuwa akabanga ak'okwerowoozaamu
oyinza okuba wayogedde under duress or under any circumstances naye we bayogedde naawe ne bagamba you know lwaki oyagala kukyusa ne bakubudaabuda kubanga osanga one way or another owa omisolo bulungi olina kyobagattako ne bawogerezaganya naawe n'omala n'okola ki no withdrawing kati tebatuwadde mukisa okufulfillinga process eyo olwokuba this process has a timeline. So nze ndowooza bannayuganda tumisinze nnyo, we've missed out on the end results. Singa tuweereddwa omukisa kulabira ddala nti bano abantu badinawusinze citizenship yaabwe not just by paper. Ate ekirala byabadde bipapula byokka bye batulaze tewabadde proof beyond just the paper. Nkoyaza Honorable Mwelu njagala tuvaawo tu I think kyenjagadde okwogera nze ng'omuntu followinga Dr. Muganga era ndi omu kubamukkiririzaamu mu byayogera in terms of reforming the education sector, in terms of nga ali progressive. So bwaze mu committee gye tuli kati nga Muganda nga badde alina kyabadde ayogedde. Of course, I understand where they are coming from. Obusungu bwe babujja onfuna bulungi naye naffe twalayira onfuna bulungi nti badde nsobola okwawula ebintu ebibiri nti mukulu Muganga n'abalala bonna nga wemba kateke ekyokulabirako bonna nga abananga bwe babadde. I don't have an issue with them. My only issue is legal because bw'otunda competence ya Dr. Muganga mu sector mu byabadde akoze teri doubtable. Naye era I think it is amateurism eri mu government here. Bwe bategedde nti balonze abantu abatakolufayinga kwaki bagenda okibagaba mu committee fucha tumega okulukinga shabbe nti Museveni kyaga akiyitawo etteeka terikkiriza kwamba buuzizza nti why don't you shelve these ministers mugende mulete constitutional mugende mulete amendment to the act mwamendinge schedule mwexoneratinge ba minister okuba bwe bamulanga mwagala nga kiri important okubeera naye ffe okuba akalulu ku teeka nga kyerigamba nti kitekikirizibwa naye bakuwangula okkiriza kuba tolina namba gye tukoze ffe tukoze ogwaffe naye mbagambye nti tekiri closed because omuntu yena ali agrieved akipiikingiraawo. Wennyini awo njagala oyongerezeeko cabinet eno gye twogerako nga bw'ogiraba lowooza egenda kutumbula embeera z'abannayuganda n'okukulaakulanya eggwanga kabineti nga bwe yanjuliddwa eggwanga bwagirabye? Kakati okusinziira ku kiseera kye namalako mu palamenti nga bwe mmanyi nti maybe nakyo kankyogere abantu bakitegeere bulungi. Ensi Uganda yasalawo ngeri gye yagala etambule mu kirooto kya Vision 2040 era Vision 2040 erimu ebyoteekeddwa okukola bwe tunaba tunaagenda mu kye bayita middle income ne tutavaawo ne bajja ne tukola kye tutadde National Development Plan twatandika 1 2 3 ka tuli ku 4 naye bulijjo kye bakola bwe kituteekayo ssente tebaziteekayo so bye boogera tebikwatagana twababuza mu palamenti naye kati muva ku 1 mugenda ku 2 mwanaze flagship project tulina okukola ogenda ku ddaala eddako tetuzikoze lwaki tosigala ku 1 netugituukire tugenda ku 2 argument neebeeraawo bulijjo bw'otunuulira budget nga abagikoze n'otulaliriza ezisente gyetuziteekayo si gye tuziteeka. For instance bwe ntunuulira muganda wange Balamu yes muvubuka muto alina viga eyogenda okukola naye ogenda kukisanga nga local government service delivery kusinga gyebeera ate sente ezisinga obungi ate si gye zigenda kalagera kutoba nga azunga nga buli gyagenda afuna bintu byebimu fe tulina sente wano kitegeeza nti yusibwe twagala nti wakola reset era twebuuza nti what is the business of sente osigala ku center nga local government zina sente zigenda bo bawagga baga tuzze twagala kukyusa tuzze kuweereza bannansi anti kati ekyo kankikuddemu bwende tolwanga etubeera kati nga tuli katugize mu bukiiko nti tukole emirimu gyaffe badde ngamba abantu nti yusinze nakwata ssemateeka wa Uganda nga ndayira kati bwemala okulayira naye mba mmanyi Balamu ne mba mmanyi ani I have to balance the two nti ekisooka kuso gye nakwata kati nabo balina okuddayo ku drawing board okwebuuza nti tukoze goals zino tuseetinze kino naye bw'ofuna ministry of post statement ya local government
service delivery ali mu unfunded priority ofuna bulungi babimanyi neti babiwadde sente kati yagendayo musajja wattu ngaaza tagenda kutambulira kwokyo kati funa ottagenos report ekuwa human resource gap egenda kugamba nti terms of human resource you are at 47%. Naye ng'ongamba ngenda kola ebyewuunyo because ngenze mu local government tulina okudda kubitegeera ebyo tugenda mukumula but honorable Balam, yes waweereddwa dokiti ya government z'ebitundu local government nkulabye ng'oyogera ebigambo bingi nnyo okuva bwe walondebwa ng'osuubiza ensi n'eggulu. Honorable Mwirage nti reality ndalamu ekiri ku ground kirala. Ekisooka mubaka wa parliament be balocatinga sente era be bayisa budget bagireta mu parliament nga minisita tanagisomera ggwanga. Naye kisinga obukulu local government ze government zaffe ez'ebitundu ezikolebwa emiruka egisoba mu mutwalo gumu mu bitaano mu bitaano mu nsanvu egirimu amagombolola 2,000 ne mu 1,000 neziyitamu omuli constituency eziwera nga 356 ne county nga 315 omuli ebyalo emitwalo 7,100 mu 1,200 nga mwana. So ekikulu kiri kimu katugende mu ground tunoonyereze auditor general agenda n'akugamba nti kino kiriwo ekiti kino kiriwo ekiti katusooke tukwate zino sente entono. Ekisooka njala kusaba mwami Mwiru abeere mwerufu obwavu mu maka agatayina sente byali ebitundu 39 ku buli 100 mu myaka ene emabega. President waleeta enkola ya PDM amaka agafunye akakadde tugenze mu bukadde 4 bwe tugenda mu percentage twasaliseeko mu maka amaavu agatayina income household ezitayina income katwaze mu bitundu 3.3 kyetugezaako okulwana nti guno omwaka tugenda ku recoveringa sente za PDM emyaka 2 egyasooka emabega tuzongere ku guno omwaka kati mu miruko omwo sente abadde bafuna abantu 100 buli mwaka kwa tuba milioni 10 ez'omuluka katugenda kubawo obukadde 100 meka bisatu giri emyaka egyasooka 2 omwaka ogujja tujja kubanga tufunye tulikavarinze ez'omwaka guli oguwedde kubanga PDM bakuwa akakadde n'okakozesa emyaka 2 n'okomyawo akakadde kamu n'emitwalo nga 10 akakadde kalina kubeera nga akakadde so okukulaakulanya eggwanga ebizibu bibadde bingi tuyinza okugamba nti local government eri unfunded oba less funded which is the truth sente ezirimu mu local government ntono ne tujja kulwana naye tetusobola kugamba tuteeke mu local government nga tetutese sente mu manufacturing oba mu ddagala oba mu bintu ebinayanguya okuleeta sente mu ggwanga ng'okukola okumaliza pipeline yaffe bwe tunambala pipeline amakubo tugakoze twagala tudde mu priority ez'ebyalo malwaliro masomero gaffe ag'omu byalo n'okutereeza okubunyisa amasanyalaze mu byalo so tugende step by step Uganda weeri kati si we yali mu kusooka. Well tugenda mu break but maybe a very quick one. Njawulo ki eri wakati wa cabinet empya ne cabinet ekadde webanga ebizibu ebibaddewo byonna baminisita ababaddewo oba bikyalo balemeddwe okubanga babikolako what makes you think that mwabazze mugenda kubikolako? Cabinet enkadde yali ya president yagiyita y'abavubi kati tuyambako n'ejja eggwanga lyaffe mulo income status nebayingiza mulo middle income status kakati eno gye tugenzeemu eno yaffe teri kwebaka tulo kyova olaba nti okuva ku makyonda bandi eno ndi eri katuwumule cabinet eno. If I would ask again the same question, president yalonze tiimu kabiriiti tiimu egenda okutuusa eggwanga mu nsi ensuubize kati kankubulira amazima waliwo abantu president be yalonze nga ne bwe yali badde nze ng'ono balamu oba tumwongereko n'erinnya eddala ndikubulira balamu nze sinaba kulaba muntu akolanga balamu wabeeranga ne balamu aluwa ku saa 6 okukyanaga tugenda mutukula ate ne musulewa emutukula president n'aba ne babbalamu 10 lino eggwanga ndowooza
ku speed kwe liyinza okuddukirako ebeera nga South Korea. Adoni yeebala oyo gwe batadde mu foreign affairs. Musajja mukozi nnyo. Nze nyina hope y'amaanyi mu kabineti eno. Kuba ne president yennyini yabadde very clear ng'agamba Kisanja si kyakola ki kyakwebaka. N'ekyo kyensaba president kyalina okukola ku luno. Reshuffle zino zireke kubeera nti azirinda lumu. Minisita bw'okola ekintu ekitali in line mu by'olina okukola oba wakamala kuba minisita myezi 2-3 bakufulumye. Bweweebaka. Yes, kubanga mu nsi endala bakikola osanga minisita nga saavinze for 2 months ne bakola ki ne bamufulumya. Ontegeera no. Kati nga prime minister Nabbanja tosobola kudawutinga bukozi bwe mukozi. Ate ekisinga okunnuma Saabalwanyi yennyini that man works over 18 hours a day. Singa abantu at least ku ssaawa President Museveni essaawa 18 z'akolera olunaku bo baminisita bakolera at least 12 hours kibeera better. Ono yakyogeddeko mu Uganda ogenda mu ministry ng'omukozi yazze n'ateekawo ekkooti ye n'akola essaawa 2 n'agenda okulya akatogo n'akomo n'akola essaawa 3 n'agenda okulya mu mulokonyi olunaku ne lubeera nga lukoze eki. Sense of service delivery twogedde tubadde mu kalango tubadde on air ku parliament ekizimbe kya parliament tubadde break off air. Ekizimbe kya parliament ekyo bakitandika I think 2013 mumpulira Jeno Muhoozi Kainerugaba asitudde ekitebe ky'amajembu ya within a space of 16 months kigenda kuggwa. Parliament emirundi ena. Jeno Muhoozi Kainerugaba within a space of 2 years yazimba stadium wa actually kanyogerezeko mazashumba yongerako ne cost. Jeno Muhoozi teyasabye Parliament sente kuzimba kitebe yasaze ku sente zabadde bayina already. Yes, z'abakozi nezajja mu babbi n'azimba ekizimbe ekiriko towers 4 kisinga ne Pentagon ya America. Can you imagine? Naye akizimbide mu mwaka gutya kisinga Pentagon So ya complete kungu. State of art. Ekintu kyensaba Jeno Museveni ku kisanja kino. Company wewewa contract nti oluguudo ino dukolera mu myezi 8 neziba wewa sente. Bwe batyo olubadde delivered mu myezi 7 n'ekitundu babasaleko sente. Okay. Bridge ye Katongo ogiraba. Situgenda myaka 3 osanga basajja balina obukumbi 2 ne bufoloko 8 olwo ne luziba. Ennaku ezo nalimva ku boda ya Tanzania ne Uganda katanka abamaziga. Ekkuba eryo bakagigenda myaka 3. Ovuga okuva Mutukula paka Dar es Salaam ngekuba liringa ngali ku Entebbe Express Highway. So kyensaba mwe babbalamu ne ba minister bawereddwa omukisa sense of service delivery timeline erichi oba Muhoozi mu space ya myaka 2 ya deliveringa linda ku stadium ye Hoima. I know it very well. Jeno Muhoozi Kainerugaba he was the mind behind a stadium ye Hoima kubanga ba contractors yabajja wa Uncle we President Kagame Rwanda. Yes, 18. Ompulira ndowooza. Ekitebe kati National Referral Hospital yamaje. Eyo nayo mpulira yakoze eki yawedde. Nawe ekibuuzo kiri. Tumanya akozesa UPDF engineering brigade. Yate yaleta ba bajja wa anko. UPDF engineering brigade ina UPDF has its contracts. Kati ngawola bambuya Mittal Hospital, ngawola ba UNEB offices, ngawola ba UPDF ground ziyezeri, ngawola ba training ground ye Hoima. Ngawola ba training ground ye Masindi, ngawola ba training ground ye Kyambogo, ngawola ba training ground ya Makerere College. Ezo naza UPDF engineering ngateba ba myezi 6 months. Tunulira Nzembera Gaba Road. Njagala otunulire okuva ku kkubo erigenda Cape. Paka ku speakers oti munyonyi. Tugenda myaka 2. Osanga bubiri balo busatu. Mami Gashumba ekyo kintu kyabadde nti enjawulo eriwa ku ba minister bano because look at this waliwo priorities z'eggwanga mu byenkulaakulana oyina manifesto Mwami Museveni ne NRM gye bayanjulira eggwanga gye bagenda okukola mu kisanja kino tiimu eno gye yalonze bw'ogitunulira obulungi olaba nti egenda kubijjayo tiimu 80% ku cabinet president gye yalonze egenda ku deliveringa. Neze nyongeddemu ka rider. President abadde ayina omuze guno n'amala emyaka 2-3 n'akyusa ki cabinet. Waliwo wano cabinet yasavinga oba emyaka 5 nga tagikoze eki tagikyusiza. Ffe tubadde tusaba nti Minister A bw'ata performing well mwaka gumu kyusa oleete omulala kubanga tuswala kungu tuswala obusibo n'obutuliraanye buddukira ku speed etakola ki etenkanika. Ontegeera ndowooza
noita nkwadde example yekubo bridge ya Katonga emyaka emeka esatu nkwadde example wane munyonyo wano wokka nosanga ba contractor ne betololera mpozi awalala wendabye omuno KCC inayingira bamu nabo batandise okuzuukuka enkola gye bakolamu ebiki so 80% ku cabinet president yalonze ndaba Mwami Romshana, waliwo question y'aba technocrats mu ministries. I've interacted with some of these new ministers ngawaga nti ekimu ku bizibu kati ekiriwo ba technocrats mu ministries. Ba minister bana abalondeddwa olowooza bayinza okusanga obuzibu mu kudelivering ebyo basuubiza singa tewabeerawo kikyuka internally mu ministries zaabwe. Mukulu kungu bumuvugira debate eno na wosi wangu oba muli kukataka oba muli kubuko bw'ekyalo oba muli ku highway it's a bit problematic but kantandikire mu base yayo slogan eya campaign yene ewedde eyakalulu kebabba was protecting the gains. Let's protect the gains. Akulondo okwaggwa. Kebabba. Ani yakabba? Ati katobadde mu babbi. Singo badde na wabesi kati singo yomba. Let's protect the gains. Protecting the gains. Very good. Ye badde campaign kitegeeza bali bayina gains. Waliwo byali bituukiddwako. Gains. Ojja kukivunuula. Kakati ate mu kulayira. Tiyeyamye protecting gains. Because wobo badde okola campaign nti mu mpo bwa president tunyweze ebituukiddwako then mukulayira wanda badolayira kakati tugenda kunyweza otwongere no yakola admission tetugenda otulo tugenda kukendeera no more sleep kisanja no more sleep ekitegeeza and no corruption ekitegeeza kkiriza ebiwe ebibaddewo bibadde mu kwebaka so bwabanga bibaddewo bibadde mu kwebaka ate bibaddemu obubbi then gains zaavaawa mu kwebaka n'obubbi yeah because akkiriza ebisanja bibaddewo bibadde mu corruption bibadde mu okwebaka kakati ate gains zaavuddewa how do you get gains mu kwebaka ne mu corruption you see waliwo minister Katenga Barugahara. Then there is president. Then there is cabinet. You get? So cabinet shall be composed of the president, the vice president, the prime minister, and other ministers appointed by the president with the approval of parliament. That's cabinet. So Barugahara is a member of cabinet. Yeah. So chikola is cabinet, what you call kati government. You must be one organ. Kungu Adam is an organ. So waliwo waliwo nyindo waliwo mumwa waliwo all those the totality is called kungu the organism. The organs kakati go tunulira ndo kati yo organ chinana according to Kashum china 80% ejja kukola then you are already dead. If you have antikatola gwomuti ombale ebintu ne bifa bwobanga oyina 80% of your organs nga zezikola 20% nga tezikola the question is what are those organs mwezo bwobanga omutwe obwongo tebukola omutima tegukola amabuge tegakola the three oba mufu you did. So what you have is mubisanje ebiwedde nekati tekikola ano bantu oyo mulamu onogamba oyo mulamu so kati choina is multiple organ failure MOF yeru that's the NRA chobolaba you deal with system eri mu lamentations kakati ndotyo kino ekisanja yes temugenda kubeera mu bubbi. You know what this ekisanja kibaddemu obubbi 40 years down the road negashumba wano watuukidde wano Piero you watukolaga abanange ndalabye oluguudo nenjagala n'okukaaba so is telling achievements eziriwo kuzimba ekizimbe ekyomupiira where hoyim ani yakizimbe CDF ekyo mirimu gye
singa ngambye nti CDF obuyekera bwa Congo obumaze emyaka 40 bwaweddewo amajije gali gavaayo okay would say okay you get so now Bargahara mukulu Gashumba mwade max atwade itapatana ko omusajja oyo mukozi oboli awo ogulu n'omuwulira ntu yatuse Kasese yantonde muvuzi wa basi isi government siwekola alondola nteekateeka za gavumenti amubuzi gwaba wanaddawa isi Gashumba behave genda basi kakati you have a minister, you have a permanent secretary. That permanent secretary is the head of civil servants. Yeah. Then you have top management. Mutura. Then ekiwandiiko ne kivaayo muyina head of civil service. Ndoza wawulidde mukulu Museveni bwe yayimiriza permanent secretary. Ministry of Internal Affairs. Very good. Yalagidde head of civil service to designate another acting permanent secretary. Ate mwe muva cabinet papers then bigende mu cabinet. Decision je mutambulirako si ya Barugahara in Ministry of Local Government. No, is the decision of cabinet. Then your policy bwe kyetagise jechi eje mu parliament. Kakati ekirala suga nti Barugahara agenda gani agenda ye. No, waliwo decisions which are already made. Ekyokubiri, there is the question of the law. When I was appointed the RDC Padere, nagana nasanga nga RDC gwe nali nyina nga tamanyi there is the National Security Council statute. Emufuula secretary wa District Security Committee and Intelligence Committee. Ano luno lubeera olutalo. So oyina ne ba minister abamu nga beetaaga ne orientation. Kumanyi mukulu Barugahara omulimu ogwo gwa kutunuulira operationalization of decentralization. Are you going to empower the district council, the Gombrora, okay, look, the district council yerukunjiri kukola? Are you going to look to the relationship between the cow and the district council, the district service commission? It's not going to go there then no gama kakati district service commission batogambe mirimo mujigaba therefore bona be mulonze mbagobye. No, that's not how systems work. You stampede it never. Chovolaba eno cabinet jitunulira the way my mother used to assess omusujja. Kuno omusujja mungi nnyo okumanya nti mojo nnyo amutadeko chupa munana. Kakati nga twina belief mu kyalo the more machupa ge bakuteekako aga drip bwe bungi bw'omusujja. No kwe kuwona. Kati ate oyina ne basawo abalowooza nti wakuteekamu jerikani y'amazzi lita 20 but lita 20 z'amazzi ng'omuntu alina lita 5 ez'omusa togenda gukola juli. So you really see nti endowooza yaabwe yonna ya PLU. You know this endowooza ya PLU yeriwa Kirimambule gimanyi? Kirimambule sikimanyi. Tomanyi luyimbo Kirimambule Kirimambule. Nombuza ndowooza. Twabula mu primary. By tweet bonna badduka ne bagenda mukono you now have the speaker ngava mu tweet. Kakata Barugahara yagenzeeyo naga nze mukama wo. Buganzi yagenze wa yagenze committee naga nze mukama wo. Barugahara yagenze wa ssentebe wa committee naga nsebo nkwata mpola nze mukama wo. Nze mukama wo because kasitanyuga no tweet nejja agala kola banga. Gwanga litambulizibwa bwe lityo mwamigo. Kirimambule. That's why you see the wakante mu interview serious temitwara serious. Mwira kugamba bali bakubye etteeka where you have got the speaker in the chair to vote against the law. You have that revelation naendaba n'enviri tezikuvudde ku mutwe where you have appointments committee voting against the law. Dr. Balamuzija, Honorable Sheila, ng'abavuganya musobola kukolagana mutya ne ttiimu eno empya, these members of cabinet abajja okusobola okutuusa obuweereza eri bannansi, because at the end of the day ffenna kye tuyayaanira twagala better service delivery. Muntu ayagala ddagala mu malwaliro, ayagala makubo malungi, ayagala masomero malungi. From the opposition point of view, how do you think you can work with these people mutuuse obuweereza eri abantu? Kwongera kubawabula n'okubawa direction yaffe gye tulaba nti bannayuganda gye baagala.
because bannayuganda tebali interested in appointments, tebali interested in anigo bawadde kifo, wabula bali interested in actual service delivery and actuality of what the plans are as a government. Okuddawo n'ogamba abantu tugenda bawa PDM tubongeze ssente naye nga ku ground tezituukayo. Okuddawo n'ogamba nti babadde bagaba 10 buli muluka Honorable Balamage zigenda kufuuka bisatu kati naye emabega baali bazifuna report sigoze mwalimu airing wano mwali temulaba nti kabuzi kamu kakoko kamu ne mu newspapers bannamawulire mwababikubanga kubanga mwali mubirondolanga. So nze ndowooza tewali kigenda kukyuka kubanga kabineti gye bataddewo 70% be babadde wali eri ate nga tukimanyi ku record 11th parliament oba that deployment eyakavaako it was one of the most corrupt yeyasinga okubeeramu scandals yeyasinga okubeeramu obucyankalanyo yeyasinga okubeeramu so kati bw'oleeta same faces same deployments n'ozireeta ate wano mu butimu no more sleep n'olaba characters ezizze ng'emyaka egiriwo mazima bakooye. That means you seem not to have belief and trust nti abakulu bano bagenda kukola ekyenjawulo. But you have some new faces mu cabinet eno, you have some old faces nga Mwami Balamu abawera enkolokooto okukyusa. Tetusobola expecting a different results by doing the same thing. Abantu ababadde eri nga beebase bwali ogamba nti bannange tuleese emirembe kati mulina otulo kati mumujjukidde nti kati otulo tetulina kubaawo naye ng'eri majority of the people abaalimu ate be bakomyewo kubanga kungu bwe nkulaga list eno ey'abaministers be baali wali eri Rebecca Kadaga, Honorable Robert Mao, mulimu Nabanja, mulimu Muyingo, mulimu. What is going to change? Kiki kye batakoze kye bagenda okukola kati? So nze ndowooza mwandibaddemu a significant change mu faces zino ne baleetamu abantu abapya kubanga NRM erina a big pool of people where they can get credible people ne bafuna new ideas nga kati babadde batuleetedde Adonia nze mbadde ndaba all of us unanimous. Okay, we're not tetulina kwogera ebintu badde eri naye ng'olaba nti naffe tuli excited okulaba abantu abapya abagenda okule ne kati mama Mabira Minister Sebugwawo mamba yogera ku Honorable Beatrice Atimwanya. So ndaba composition eno tegenda tuyamba Adam Kungu zinkubuulira tuli wano teri kigenda kukyuka until we do a tremendous change in this composition of the cabinet. So cabinet team ya mood ababaka bagikubyemu ebituli njala kijala okutangazaamu nga tetunagenda ku kyababaka Mwami Romshana, Pastor Romshana alina byayogedde ku local government oba role of minister nti ba minister beetaaga nabo kusomesa kati ekisinga obukulu local government we batukola etteeka mu 1995 constitution y'Ol1995 banekitinga etteeka epya mu 1997 etuyita Local Government Act erirambika under section 106 ne 107 obuvunaanyizibwa bwa minister. Obumu ku obuvunaanyizibwa mbadde njala mbusomereko Mwami Romshana. Core functions: guide, inspect, monitor and advocate for all local government to deliver services effectively. Okulungamya, okunoonyereza oba okulaba ebikoleddwa, okugenda okulaba nti bye wabagamba okola babikoze, n'okusabira oba okusakira ebitundu bya gavumenti z'ebitundu, okulaba nti batuusa empeereza mu bantu. Buvunaanyizibwa bwa minister. Oversee decentralization. Uganda's policy transfers political administration and financial power to district. Nti decentralization yenkola yaleetawo okujja sente mu sente no waggulu mu government waggulu eno ne bazitwala ku district ne zitwala ku magombola, amagombola ne gaziteeka mu muluka. Buvunaanyizibwa bwa minisita okulaba nti
ogenda n'olondoola sente ezo nti zituuse. 2 minisita avunaanyizibwa okuyambako district statutory bodies okulaba nti bafuna abakozi n'okubayambako okubawa obukugu capacity building okuba nti basobola okukola emirimu gyabwe. Minisita ayambako okukola policies standards ne guidelines to line ministry and local governments. Vunaanyizibwa wa minisita. Then minisita ayambako coordinatinga service delivery, quarterly reviews and donor projects. Projects zino z'owulira eza NUSAF ezaani obuvunaanyizibwa bwa minisita. Also minisita avunaanyizibwa okulaba nti waliwo democratic governance, transparency na accountability ku district level. Obuvunaanyizibwa bwa minisita okulaba nti sente ze baweereza baza accountingira nti tebazirya. Nti wabeerawo okuspendinga sente mu butuufu bwazo. Nti era wabeerawo democracy, abantu okwerondera bakansala baabwe nga bwe tugenda okulonda obukiiko bwa LC1. Then ekisembayo minisita buvunaanyizibwa bwe okulaba nti kulembera okulaba nti district zonna eza Uganda n'ebyalo byonna nga bwe nabibabuulidde ne parish n'amagombolola ne constituency nti zonna zifuna empeereza owatali kusalako n'emu. Then n'ebirala ebyeyongerako ng'okutondawo ebitundu LC empya oba parish empya n'okugyawo. Naye kati mu kino ekisanja ekyaffe tujja kufokasinga si kutonda district oba constituency oba municipality. Tujja kubitonda ebyo nga biri economically viable. Sikeera kumakya nti tutonzeewo nti ono alidde emmese tugimuwe. No. Waliwo evidence yonna suggesting Honorable Balamu nti things are going to be different mu kisanja kino? Ebintu bijja kuba different kubanga goodwill ya president ayagala kumalawo obwavu. Yatugambye saagala ominisita yenna we najja mu kitundu kyo nesanga abantu nga bakyali baavu ng'ate nkuweereza ssente naye nga tolina budde bujja kubasomesa na kubalaga kye balina okukola n'okulondola ssente ze nabaweereza ku kyalo nti gavumenti ze baweereza nti zituuse ngenda kugoba. N'abagamba kino kisanja si kyakwebaka. Watu yatugambye this time there is no sleeping. Then we twali mu campaign yagambye nti mwagamba protecting the gains. Yes, there are so many gains achieved. Mu security, mu makubo, mu masomero, mu malwaliro, naye ebikyayagala ekizibu president olutalo lwasigaza kwe kumalawo obwavu. Information. Banyi sente zino tuzogera wano mu TV mu mpapula abantu okulya nti sente we basindika sente. Naye omanyi nti local governments zisinga obutabeera na sente zituukirira ku time. Allocations za local government, disbursements za local government zijja very late. Nga banatera okukomekereza cycle y'okuwa sente. So how do you expect things to be okola nga tewali sente? Ekyo kiri awo, but nekirala mwami Barugahara, government yammwe eyogerwako nnyo nga ennungi ennyo mu kwogera ne mu kuwandiika ne mu kukola policies ennungi, but walking the talk, okussa mu nkola ebyogerwa. And that's why I asked, waliwo evidence yonna esuggestinga nti bino bye musuubiza ne bimwogera bigenda kukolebwa? Waliwo evidence kubanga bongeddemu stock empya, bongeddemu amaanyi amapya, bongeddemu bakyusizaamu emyaka nagyo 80% ba young people, ebitundu ebisigadde 20 kubanga twagala guidance. Tosala gamba nti tukole transition mulundi gumu nti tukoze transition. So I think we are on the right track. Do you think you will deliver nga minister nga tewabaddeewo policy changes mu ministries zamu? You see what is important, like I mentioned, tugenda kubeeramu ne amendments kati nga mu Local Government Act. Nabadde njogera n'ababaka ba Honorable Mwiru ne Honorable ne ba Right Honorable Speaker ne bagamba Local Government Act tulina ogitereezaamu kubanga tugenda ne tulonda abakozi ku district. Ne bamulonda mu district mwe bamulonze mwafiira. Tava ku mulimu abeerako paka lwaweze 65. N'abeera nga naye afuuse omukama obalukira abasajja wa district ye. Nga akeera ku makya najja ssaawa 5 mu office ku ssaawa 6 n'afuluma n'alekawo kooti n'agenda mu kati n'anywa caayi oba n'alya ebigodo n'ava mu bigodo n'akomawo ku 8 n'akwata jaketi ye n'obuti bw'amannyo ng'atambula n'agamba mwe nja kubalaba enkya. Ebyo birina okukoma. So tulina ebintu bye tujja okutereezaamu
kubanga local government act yali eteesewo engeri gy'olondamu abakozi aba district service commission naye district service commission emirimu eri mu gitunda tumala otya okutunda emirimu tuteekemu etteeka tugambe nti district service commission eri independent naye esobola okubeera supervised by anybody. Security should be part of it okwewala okutunda emirimu. So tulinamu amendment zetujja okukola tukwate Lwomushana tumugambe kati gwovunaanyizibwa abantu abalungi nga ba Lwomushana we bali. Yes, tufune omuntu nga Lwomushana tumugambe gwovunaanyizibwa otuyambako okugogola kino. I mean tuwuliriza abantu teekawo ne layini y'okuloopa abasaba enguzi ku mulimu. Tuleme kutwala bintu for granted. Thank you, Honorable Balam. You see, akyembadde nkugamba bwe tuyina crisis usanga loole ng'ejjudde naye ng'oluguudo enkuba etonye kati ng'akatamiivu ke kakulaga katiita wano ko kalinyaalinyamu bweti wano walungi naye nga tonga talina naye wanyize naga wano walungi gweyitawo kati kiri eri gy'oli sola agamba district service commission tuteekeko DPC oba kati mugenda kuteekako ba brigade aba atirale commanders. The reason why you have a district service commission, not public service commission, to manage the district, is twali tutunulira devolution of power. Decentralization. Obuyinza bwa minister bubeere butono nnyo ku district. Naye olaba ayagala alwane. Oba minister anoonya solution. Kunoonya solution y'okutunda ebize binokolwayo mu district service commission. Abakola siru. The whole objective was the devolution of power. Kendezo obuyinza bwa minister at the district. Mr. Romushana. This is advocacy. Just a minute. Yes. But this is advocacy. Kendezo obuyinza bwa minister ku district. So then, now you have a crisis in Kampala. Tosobola kumanya mulimu gwa mayor. Because policy, in a minister, who is responsible for policy? Is it the authority or is it cut minister? Already say under decentralization, we use by returning the cow. Cow tebacha mulonda through the district service commission. Bamulonda enengulu. Katolwa bagara agamba omanyi waliwo kulya buli wenguzi institutions are already there. One, or in IGG, the RDC can even ask for a special audit. In a district, a committee in parliament responsible for auditing districts, for discussing their reports. So the organs are there. Such a minister again, the way you saw the president, ngaja pips kumupolisi, oroko police enforce the court order. Can you imagine? Now the way you are now having RDCs in Tibagara kutunulira mu court orders, an order of court can't be enforced without their... Honorable Mwiru, mulaini mu babiri olowooza reforms yesobola okukolebwa okusobozesa this new cabinet okutuusa obuweereza eri abantu. First nakugambye nti we have to deal with budget corruption. Kati muganda wange balamuleera abadde minister nakugambye nti bw'ofuna ministerial policy statement ya buli ministry bye basinga okukola n'ebyayogerako byagala bakole biri mu unfunded priorities. So n'ebyayogera bikola sense ku bantu aba bulijjo because ayogera ku bintu ebiri unfunded mu ministry ebiri mu unfunded ebitalina sente agenda kubikola n'akuusa bintu byagenda okukola. Nga bw'ongambye nti mu bufunze nga sente tetuzize mu bintu bitagasa abantu tuziga mu bintu ebigasa abantu teri bano kye batakoze mu myaka 40 kye bagenda kola mu myaka 5 era byakwerimba teri kye batakoze mu myaka 4 kye bagenda kola kati mu myaka 5 gino ezijjo lwe kati kankuwe kyokulabirako tuli wano naye abantu baffe bali mu makomera ba Alex Webster Mufumbiro ba Edi Mutwe bonna bali eyo tewali nsonga biri byabadde ayogerako nti kati mukulu ajja n'agamba wano kati ada agambe nabuli nti olaba ngemuke bwe yazimba ekizimbe kiri headquarter yali appropriated by parliament 94 billion naye mukadde wazijjaawo kati the entire government system nga Mr. Wamushana bwabadde agamba yakola kusinga nti buli baga ne bakwata abaana ne batwala mu makomera nga basuubira nti bya bululu kati babaga nti katulindeko ebyobululu bagamba katulina okulayira ku ggwe
tubate gewa mulamuzi batugamba nekugwa tubaga naye kakati so mu kyomuka ekiseera kitegeeza nti the center no longer holds teri muntu alina buyinza mu institution kuba nakyakola so ne bwe tunonoga nti bino gwe byoyita service delivery abakulu bagenda mu nsiko wano waliwo amasomero waliwo amalwaliro waliwo ki nja tune n'obukulembeze kyetuyita governance issues nti buno tunakola biki nga abantu emmeme yaabwe because at the end of the tudda ku kiri kyetubuuza nti naye ffe abali mu bifo bino ebyobuvunanyizibwa ffe tuteekeddwa okubibeeramu Honorable Shira oba lwaki mbadde kati mbala ekyokola kati cabinet ojajja n'agikola ne mulaba ngono balese mobilizer nga he has nothing to do n'ebya minutes you understand naye nga yali mobilizer naye gwe balese gwe bakuleetedde ng'alina senior 6 ofuna bulungi alina ki kiriza ti tuli ku leve eyo naye ati kungu abasiraamu tutaddemu ku busiraamu ne bamunyigamu oba gwe baleese batutuse kutuula oba yabadde kumbi nabano ng'abeekulu baasizaako gwe baleese kati so eno mu bufunze tulina kuddayo ku discussinga munyino nakimanyi nti waliwo 3% kati financial webe bagamba nti webeggwako nimukizibwa okuspendinga 3% oza parliamentary approve babikola nkoyanza olowooza priorities za cabinet eno zirina kuba ki now that tubalinda okulayira then batandike priorities zirina kubeera mu getting the institutions to work again okukkiriza institutions okuddamu okukola priority endala erina kubeera mu kulwanisa buli bw'enguzi kubanga obuli bw'enguzi bwe buleese akatabanko kano ministries ezimu obutafuna ssente projects ezimu obutagetinga implemented okibalabamu ekyo tekisoboka tekiriiyo sirina confidence mu cabinet eno nga bwe nkugambye kukulwanyisa tosobola tekiriiyo tebasobola naye ffe nga oludda olubabula tubagamba nti singa musobola okulwanisa enguzi mwandigenze ddala wala nnyo mu service delivery bandifokasinze ku service delivery of course bandifokasinze mu kulwanisa ebintu ebiruma abantu nga ebbula y'emirimu mu bavubuka bandibadde bafokasinga nnyo ku kintu okulaba nga eggwanga lyaffe yes okulaba nga ebyobulamu nabo babiteekamu ki babyongeramu ssente okulaba nga omutindo gugenda waggulu so senga bino bikolebwako abantu ba bulijjo tebandibadde nga bakaaba nga baleekaana naye olw'okuba nti tebisobodde kukolebwa ate n'abantu bebataddeko tebagenda kusobola bikola katukyali mu crisis ng'eggwanga nga tugenda okujja ensimbi zino mwami Gashumba nti president yabadde spot on mu bantu abawerako bwe kiki ogenda okuyita out rather what are your expectations nga at the end of their tenure akaseera konna tunatuukira nti kati ba cabinet ewumbyewumbye emirimu gyabwe gy'olinamu expectation ng'etandika bwe tuva ku ministerial appointments tukeko ne wansi okujjako nga mu bakozi ba gavumenti baintroducinze contracts nga basobola okulinywinga contract yo based on your performance as long as omukozi wa gavumenti ali assured of a salary tewaliwo targets permanent and pension yes bino ebitongole obiraba corporate bodies etulina e Uganda abakozi abasinga bali ku contracts mwaka gumu myaka ebiri bw'oba target togituukirizaako nga bakufulumya nga baleeta omuntu omulala kwanza akugamba tewali kitongole mu Uganda mwesigenda bitongole bitono nnyo mwosanga nti balina sense of ya target tulina okwachivinga kino omwezi guno oba omwezi okola ki ogujja oyingira mu kitongole ng'oyinza okugamba bano basenguka naye nga bakola ki nga mwebali bitongole bitono nnyo byosangamu nti balina targets batunuulira so nsuubira ekisanja kino nti president beyond cabinet akkirireko ne wansi nga bwe nakugambye nti bwe tukuwa ssente okukola oluguudo Entebbe whatever Kampala Mpigi Express Highway tukuwadde ssente olina dukola myaka emeka 3 lwaki lugenze myeka ina ekirala
ekkubo lyetusasudde lyetufunye. Good. Failure to do that. Thank you. Tujja kuba tusaaga busaaga. Katukole ku nsimbi katunatulaba bwe tukoma out. President's authority under Articles 99 and 113 of the Constitution is a constitutional trust, not a personal privilege. It must be exercised within the limits prescribed by the Constitution and the laws of Uganda. Consequently, any ministerial appointment that disregards legal qualifications or appears motivated by political expedience rather than competence raises serious concerns about constitutionalism and the rule of law. Message mpanvu bamwita Magwa Asman. Then Onagamba Kungu, I am watching, but thanks for the minister. We are excited to have him and helps us on the thieves in local government. Ashraf Kajiri. Then, okay, Onagambye Kungu, Minister Mutegeze nti ssente za local government ezisolozebwa zitwalibwa gavumenti ya wakati era zonna ezizza lweyagadde. Ate ye Honorable Amania akitegeere nti mu district gyava naddala mu Mukono municipality bakyabanja ssente za April okuva mu ministry era tebazifunanga. Then onagamba, how is it possible that a minister designate appears in a kale webale nnyo muganda wange message yo wekitiibwa Kabi Muzaffar ogambye Honorable Mwiru webale okay kale nabala keep the conversation #NBS barometer aje tukozesa okubaganya ebirowoozo olunaku olwali. Mwami Gashumba, start through ne parliament eye-12 nabo batandikidde era mu kuwagana kuwera. Do you expect anything new in as far as legislation is concerned? No, nze nja kutowinga line ya president era weyagambira nti ye expecting ba leaders at every level okutransforming obulamu bw'abantu bwe bakulembera. Kiswaza nnyo okuba nti oli mukulembeze, oli chairman LC3, oli mubaka parliament nenga toli role model w'abantu mu kitundu nga tolinayo kintu kyokola kivaamu kasente. Nsuubira ababaka bonna amaanyi gaabwe beyond okubeera ku fulo ya parliament ne muteesa mukole ebintu ku ttaka oba mu constituencies mwe muva ebinaakyusa obulamu bw'abantu, kubanga amazima gali nti abantu embeera gye balimu si nnungi. SPDM yateekamu sente nnyingi nekyetaaga supervision y'ababaka. Nze edda wainanga ebizibu n'ababaka ba parliament ne parliament okutwaliza nga kyakyukamu ekyo. When you interface with MPs ate n'owulira nabo kye bayitamu owulira ennaku ompulira kungu kino nkikugamba nze embeera n'ababaka ate embeera n'abalonzi. Ababaka balina super abnormal challenges ze balina okusolvinga mu constituency zaabwe. Omubaka yalina okuzimba kereziya, azimba omuzikiti, azimba ekkanisa, awerera abaana, akola amakubo nga ne bwoba omuwa miliyoni aziike n'abakazi abagenda okufumbirwa nabateekemu sente. Ontegeera ndowooza. So kunga omuntu alowooza ekintu kyekimu forever abaako ekikyamu ku mutwe. Ku myaka gye ndiko kasoyingira 4th floor otandika okuweyinga ebintu ebisinga. Ontegeera ndowooza. Ababaka kati bagulira abantu ambulances, n'agula ambulance n'agiteekamu driver n'agiguliramu amafuta. Ontegeera ndowooza. Naye nga ababaka nze kye mbasaba kiri kimu, bwe mukyusa obulamu bw'abantu, abantu kasita babeera economically empowered beesolovingira ebizibu ebisinga, amaka bwe gabeeramu ssente tebajja kutawaanya mubaka. So nzikiriziganya ne layini ya president nti abakulembeze bave e Kampala bagende mu bitundu gye bava bakyuse obulamu bw'abantu. Ono akuliraanye wano mukulembeze munange mu PLU beyond bala mumanyi mu bidongo ne bala mu yomu ku balimi abasinga okulima kasooli. Ontegeera ndowooza. Tosobola kuŋŋamba nti oli mubaka mu Buganda naye nga toyina wadde miti gya mmwanyi 6 abalimi kwe balabira. Tosobola kuŋŋamba nti oli mubaka mu Buganda nga toyinayo bisolo by'otunda biyinza kuvaamu kasente. So nze ababaka mbasaba kimu, yes mubeere ku fulo ya parliament muteese, naye ne bwe munaateesa okuva ku makya paka ne buziba
ng'okuteesa kwammwe tekukyusizza bulamu bw'abantu. I can assure you buli onaddala nga mu constituency ogenda kusanga a very hostile constituency olwa abantu embeera gye bakola ki gye balimu. Mwami Rumushan, parliament ya Jacob Both ne Taibwa ogiraba otya? You see, mukulu Museveni mu kulonda speaker yabagamba naye mmwe abali mu kuhaginga nga vice president prime minister ne former speaker Mukyala Kadaga omuya yakutte kooti ya Oboth omulala yamuli mu kutu oba kumpi n'akalivu wano ng'oli amusikira mabega abalala bali mu kuhaginga nababuuza naye mmwe temumanyi nti waliwo Ebola. Then Mukyala Atwine, Dr. Twine n'afulumya ekiwandiiko stopping gatherings ezitagoberera SOPs, standard operating procedures, social distancing, masks ne sanitizing n'ebirala ne bayimiriza ne na mugongo ngetegenda kubeerawo. But you look at them, they are crowded. So don't you see a dead body? So Charles, mbadde nsaba mu budde bwo ompeeyo just 30 seconds. About what? Mikwano gyange abaleeta abalambuzi mu Uganda bakoze super abdominal losses olwa reckless statements ezikolebwa ku Ebola. Bataddewo embeera nti Ebola ali Congo naye ne Uganda akola ki? Mikwano gyange era muganda wange Alan Kasujja ali in charge of communication ya government. Muyina okukola simanyi kiki mwetaaga kaakati okukyusa image ya Uganda kubanga abalambuzi bonna abava Europe abava mu America kati bonna bakansolinze ate baagala refunds. Naye nga wawulidde muntu afudde Ebola? Ontegera nduwe. Waliwo omuntu omusajja awadde example ennungi nti mu America omuliro gukwata California tekigana abantu genda New York kuba New York omuntu gukola ki taguliyo. Yes, Ebola ali Congo mu Uganda takola ki taliimu. Thank you Mwami Gashobo. Ontegera nduwe taliimu. So government apparatus muveeye mu cleansing image y'eggwanga, otherwise eggwanga lyo ligenda kufiirwa ssente zitamanyiddwa bulungi ng'abalambuzi tebazze mu Uganda. Mwami Rumushan. Nuko bitwire ekinya kikahirumuvu bulijjo bitewe bibeera. What do you call it? The lizard. Omunya. Because bafumbiramu mu nyumba so bulijjo kyegulaba omukka. Nuko bitwire bulijjo bukitibwe kibeera. So mukulu Gashomaze ngendera ku babiri. Ngendera ku permanent secretary Mukyala Atwine nengendera ku mukulu Museveni. Bwabagamba there is a problem mugezeeko okulaba nti kiremu oku exploding. Ne bwabanga waliwo case emu yokka then goberera standard operating procedure ekigendererwa kiri nti tekituva mu ngalo. Kakati n'osanga nga ababaka abanda badde ekyokulabirako because they should be the examples. They are crowding. So tewetaaga ne examples endala okulaga egenda kubeera kisanja more sleep. Kuongera kwebaka. Yeah. Already that's a red flag. Yes. Then two, bano babarogahara baleeta ministerial policy statements in parliament. Namunkekeera zireta. Because namunkekeera ne guru abatuulayo nabo is another cabinet. Kakati ino barogahara atava mu kirala abamupiero yu nayo naye eryawo naye eryawo egenda kwanga etambula nina munkekera. All those are parallel. Then inayo deep state kati obuuza mukulu barogahara ye azimanyi watambula nga ground erimu landmine zamanyi otolinyawo wano olinyawo wano owaana wano towaana. Izasa nalinga averwe nshamanganze. So kati abo they don't report to parliament. Siraba engeri. Now you see society yaffe Uganda bw'oyagala kufuna ekifaananyi kyayo ogende ku mochari olaba abantu nga bateekawo amagi bwe baba batwala emirambo gyabwe emoloka ne zirinnya ku magi. But in a society ng'abaana balina malnutrition n'asomye n'ataasoma you go there and you check and you can't see anybody ng'abaganda. So you have a very big problem mindset. The problem is mindset. The local governments abada kubulirako ne sente ne PDM zaabwe
there is more money mu bibiina by'okweziika muno mu kabi ozimanya ezo biina sente nyingi nnyo n'okusinga PDM, but they have more money to bury themselves kulya ennyama nga webeeziika than okwekola okutaasa obulamu bwabwe. Kakati ne baragala ne programu ye more than 90% y'ensimbi ezigenda ku districts is conditional grants. It's I think around 5-10% which are unconditional grants. Ate n'obusente obasolooza nabwo bukola ki buli eno. So in other words you have is it decentralization obuyinza obuziza obukomezaawo. Now Mukulu Museveni yakisamalirize kankiddemu kyenakuwa luli that MPs bagende banoonye parish chiefs babakulembere. So yembeera gy'oyina saagala kubalaba wano you go look for a parish chief. Bonna mukulu wa Lugala bayogedde kutayogedde ku parish chief. Then lastly Parliament agenda yayo eva mu cabinet. Because you see, if you are looking at organs, the state operates on organs. Judicially, erinda teka, eri interpreting. Parliament ye ekola tekola byayo ekola ebyo ebivudde mu cabinet. So ekiwa Parliament business is cabinet. And Mukulu Museveni amaze okuwa evidence. It's a cabinet that does not think. It is him who does the thinking. Yeah, you know, he does the thinking. Strategic direction. It's not these ministers of yours. But when it comes to memory, yeah, in a memory. 40 years here. Ono yakajja abadde mu issues z'amannyo n'ebirala anesezi yasemanyani amugirira kati aze mu policy of gender naki yeetagayo more for than 3 years semanyani agenda okumusomesa bya gender memory institution akuna. So kati tobola ogendera ku ya district ya Mukulu Gashumba and ya district ya Mukulu Gashumba ono akola nnyo yasuze Karamoja leero namulabye Rwenshama. It's not telling you about deep thinking. Omulimu gwa minister and omulimu gwa MP is to do deep thinking. Thank you. More especially in this global world, which is too competitive. Honorable Mwiru. Yes. Chief Whip Opposition. Eggwanga libasubira mbingi ng'ababaka. But still tugenda tulina parliament endala egenda okuba dominated ne NRM nga bwe gubadde before. Munakizanya mutya this time round as the opposition? Actually, obutaawukana na mukulu lw'omushana parliament governance system nga bw'eri olwaleero. It is a governance tool y'abafuzi b'amatwale mu setup mweri. I think tulina okuddayo okuba ne discussion okwebuuza twekolere decision eyaffe nga tugamba nti decisions tuzikolera ku butuufu oba tuzikolera ku kulonda. Because we need to go and start discussing that. Nti olaba kati ngalo twakubye teeka akalulu ku teeka. You understand? Kati nga twebuuzaamu fe abakwata ssemateeka nga tulayira abali ebweru banaatutwala batya? That question needs to be answered. Okulembeza numbers as opposed to reason. To reason because Tafuga is not this parliament. You understand? Nekibeerawo ekyokubiri kyendabye actually ngaze ku ludda oluvuganya tulina obuvunaanyizibwa okumaakuma abaka baffe bonna. Naye Mwami Museveni abadde ayogera ku issue y'abaka okuparticipatinga. Naye tulina okukyusa ne modo because bw'ogenda e Kenya olwaleero MP alina Coastal Development Fund ewera 25 billion omwaka. Yes, MP. Nti bw'omugamba ogenda mu bantu nti agende areceiving issue zanti baagala okukola. Kitegeeza nti agenda kutuula akole ekyo. Wano twakolako survey Biden n'ebeerawo nti can we have the Coastal Development Fund? Ye bw'ebaawo emanaging bwetya. Because in other countries balina model. Nti actually ne office ya MP eba run by parliament. Nti parliament eggulawo office buli mu constituency n'eziteekayo n'eteekamu ne ba staff.
ng'ensonga ezikwatagana ku bantu bonna kebe nga tugeze CDF w'amagireza nti wabawo n'akakiiko akateekebwawo gamba nti okulaba nga butulinde byabwami babalamu ebiyinza obutajja naye kiki MP kyagenda okukola okusobola ku needs z'abantu ezo zibalaba nga bamulabiramu olw'ensonga nti Kenya bwaba bagabana budget bagigabana mu amuza gavumenti ne bagamba nti zino zigenze nawono kibadde kigezaako okujja muwalabira corporation responsibility ntwagademu omuntu lwako naffe tutwaleko wenaga nti budget tebagikwatako nga bwe tugireese because luli twalinanga obuyinza okugamba nti Ministry of Health, Local Government, Education ozisedde otadde sente mu entertainment otadde sente mu kirasifa gyogenda ozibbira omala ogambe nti gwe toli corrupt abale bali corrupt naye nga naawe ozijjayo bujja teziri accountable kalaga tozikwatako budget bwejja your work is to rubber stamp kitegeeza nti we need also a reset naffe nga abolda oluvuganya okulaba nti where is budget corruption and how do we fight sente gidemu sente zitwaje zitegeddwa okubeera Honorable Sheila Parliament eno mwoli you don't have numbers but only by yogera ku nsonga ya reason versus numbers how is it likely to play mu Parliament ye 12 bwe natandise wano okwogera nakugambye nti twajjiddwa ekintu kya numbers the eyes have it okutandikira ddala ku lutuula olwasoose olwabadde luyisa motions essatu okuli okwongera omuwendo gw'abaminister cabinet ministers from the original to around 80 where we are the eyes nera mwalaba proceedings za parliament zibeera ku mpewo the eyes did what had it ne wano we twabadde tugenze the eyes do what have it now walala wonna wonna we twagenze okulonda speaker the first sitting the eyes did what had it ebintu bya kokasingi bino bye bigenda otuletera okusigala mu mbeera gye tulimu neera nze lwakuba nti tulina some wins oba benefits zetufunye mu ludda ng'oluwabula nti bwe tulemera ku nsonga ne twogera ekintu ne tu attracting a public opinion kubanga kati ffe tulinga abaloopa mu kooti y'abantu at least when we get that approval eno kokasi y'abano efuna akatengo and something is done for example nga corruption yaliwo enaagenda n'ebirala bwe bityo ebibaddewo byetwogera pressure nebeerawo that check and balance take away akazito ka pressure and then they respond to that pressure so tugenda kwa from mobile honorable posing honorable Balam oina kula government ya Uganda n'abawuliriza mwena njala okweyama nti kino ekisanja tetugenda kwebaka tugenda kukola n'amaanyi n'ekiri erinamu abantu ab'okubyalo gye mubeera eyo wamwe mu byalo okulaba nti muloopa abali b'enguzi abalya ssente zammwe gavumenti zebaweereza okukola amakubo mu byalo byammwe gavumenti zebawa okukola ya PDM gavumenti zebawa okubayambako okwekulaakulanya so tukolere wamu YLP ne fund zonna eza gavumenti obusente obwo butono tujja kukulaakulana tetusobola kukulaakulana mulundi gumu naye tujja kukulaakulana waliwo nno atulaba nkoyanza waliwo atulaba mita